Mbanirizaako ku Fifi Jethanies akangamba nti mukola kyamanyi nnyo nnyini ddala okubanga ate mugyekomirako kambagaliza omwaka gwa 2021 omulungi ddala era ogujjudde emirembe. Mu ddakiika eno yennyini ngenda kubanga ate mbatuusaako omwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz muyite Mama Brighton aka Handsome Guy nga gwe buyinza okubanga ate ogamba. Ngenda kubanga mbabuulira ebimukwatako ebitonotono wabula nga sinaba kubanga ngenda mu maaso nnyo nja kubasaba mube nga munoonyako ku social media platforms zange ez'enjawulo omuli Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, zona TikTok jendi nga Fifi Jethanies anka. Ngenda kubanga ate ntandika wente Alan amanya ge ag'obuzaale mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Mutara era ng'ono mwana nzaalwa y'Ebusoga yazaalibwa omukulu amanyiddwa nga Steven Kimalyo era nga ava mu line oba mu lunyiriri lw'Abakimalyo. Ono yazaalibwa mukyala amanyiddwa nga Fatuma Nakibuule era nga yakuzibwa single mother oluvannyuma lwa mama we ne taata we okwawukana bwe batyo maama n'akunnumba n'abaana be n'abeekuliza bwa Namunigina. Ono nno yabazaala abaana bana abawala 2 n'abalenzi 2. Okwo nga kuliko Alan kuliko omulenzi amanyiddwa nga Blair abangi gwe bayitanga Beya era nga mama we erinnya erya mama Beya lye lyamukwata ku kyalo Amatendo Kitintale. Okwo kuliko ow'obuwala amanyiddwa nga Jane ko wamu ne Irene. Alan yazaalibwa mu mwaka gwa 1992 ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwa November gwite ogwa Musenene era nga aweze egy'obukulu 28 jjokka. Ono yasomerako mu masomero ag'enjawulo era nga erisookera ddala erimanyiddwa nga Bayitambogwe Primary School erisangibwa Busoga wabula ate eyo yavaayo n'agenda ku Clever Zolgen erisangibwa Ekitintale gye yamalira P7 ye. Oluvannyuma yeegatta ku Bishop Spriano Kihanjire erisangibwa Eruzira naye ng'ate teyamalirayo bw'atyo oluvannyuma ne yeegatta ku Cashons erisangibwa ku bayita ababiri ku Entebbe Road gye yamalira siniya ye eyokuna. Ono yeegatta ku Uganda Media Institute ku Uganda Institute of Media Studies esangibwa Erubaga era bwatyo n'afuna diploma mu journalism era nga okubeera TV presenter nga bw'omulaba munange yabisomera ddala. Mu kusookera ddala yakolerako ku Believe TV nga ali wamu ne mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 era nga teyalwawo nnyo yamalawo omwaka gumu gwokka. Oluvannyuma bano bayolekera ku BBS Telefina bwe batyo ne baba nga ate bafa bakula programu emanyiddwa nga Ffe Tuliko. Eno program yalinga basically betololera ku baana basomero oba ba teenagers gwe bwinza okubanga okiyita. Alan nga ali mu ssomero yakolako ebintu ebyenjawulo okugezanga okuyimba, okuzina ko wamu n'okuzannya emizannyo gatako n'okusamba omupiira. Weewaawo mu bintu byakola kaakati oyinza okugamba nti okuzannya emizannyo ky'ekintu kye yatwalira ddala ewala kubanga ono atukolera akazannyo akamanyiddwa nga Mama Brighton. Alan alina mukwano gwe gwayagala okuzaama amanyiddwa nga Momo 19 era nga ffenna tukimanyi bulungi naye bano olw'omukwano mungi gwe balina bangi batuuka ekiseera ne balowooza nti oba oliawo bandibanga beeyagala olw'ensonga nti kizibu nnyo okusanga omulenzi alina omuwala nga best friend we. Mu kwogera kwe agamba nti ye emikwano emirenzi gyamulemera ddala era nga okuganja kusanga nnyo mu baana abawala wabula ate okukwana kumuwa obuzibu. Banji bateruka ne bamanya nti Alan yandibanga atalina nkolagana ya muggundu na Momo 19 oluvannyuma lwa Momo 19 okuvaayo bw'atyo n'abalaga omwagalwa we amanyiddwa nga Dax Katero eyagenze mu maaso okubanga ate amunaanika akaweta bw'atyo wenjogerera kati ali mu bufumbo obutukuvu. Wabula nga kino kimaze okubanga kibeerawo omwana mulenzi Alan Cruz bw'atyo yavuddeyo n'abaagaliza obufumbo obulungi era naye n'atutegeeza nti ssaawa yonna ajja kubanga ate naye agenda mu maaso akole obufumbo obutukuvu mu mwaka guno gwe tuyingidde omujja singa mukama abanga amukwatiddeko. Ono akola ku BBS Telefina mu ssaawa eno programu emanyiddwa nga kiri kitya okuva ssaawa 8 ez'emisana okutuukira ddala ssaawa 9 era nga programu eyo tugimanyi bulungi nti yaliko mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi maaso malungi. Ono ainako YouTube channels ez'enjawulo zazze akolako nazo ez'enjawulo era ng'esookera ddala yemanyiddwa nga Celebrity Track wabula nga ate eyo yagivaako oluvannyuma lw'okubanga afunamu obutakkaanya obutonotono n'ekyaliwe amanyiddwa nga Divorce era nga bw'atyo yagimulekera. Wabula ate yaggulawo channel endala emanyiddwa nga Cruise Exclusive era ng'eno eri mu kkula ku speed ya yiriyiri wenjogerera. Okwo agattako channel endala emanyiddwa nga Mama Brighton abangi kwe tulabira skits ze eza Mama Brighton.
Alan Cruz aina omukyala omulungi okukamala era nga bw'omulabaawo era ng'omukyala ono yali yakamuzaalira ka baby omwaka gwa 2020 awo nga guggwako ndowooza omwezi gwalinga gwa 10 oba gwa 11 era nga wenjogerera Alan taata mulamba yamuzaalira omwana wa bulenzi era ng'omwana bamuyita Henzi era nga Alan ye Daddy Henzi era ng'omukyala ono ye Mama Henzi. Kakati gwe wenna abadde ali eyo nga weepikira mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz ng'omenako crush mu ngeri emu oba endala kyekiseera mwana tubere ng'ate ojjayo essuubi kubanga aliko omugogo omwana. Alan Cruz ng'ovudde ku bintu byakola ku TV mwana tu ono nno akwasaganya abayimbi mu bufunze manager era nga kino kyazulwa oluvannyuma lw'okuvaayo bw'atyo n'abeera nga akwatagana ne mwana muwala amanyiddwa nga Brisha Cash our proud Kadama omubwati. Kinajjukira nti mwana muwala ono okuva mu ggwanga erya Oman yavaayo nga ayimba era nga abasinga obungi baali bamusabira ekirooto kye kibeere ng'ate kituukirira. Bw'atyo yatandika okukwatagana ne Alan n'atandika okuba nga amutwala mu bayimbi ab'enjawulo era nga yakolako korabo ne mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana. Alan yafuuka manager we era ng'ono yatandise okukola ennyimba wamu ne videos ez'enjawulo. Nga bwomanyi nti bannayuganda tebalwisa bigambo era bwe batyo batandika okubisala nga Alan bwakifa bakula ne mwana muwala oyo Brisha Cash. Naye nga bwe mbagambye nti musajja mufumbo era alina omwana. Alan muntu w'abantu ate nga muntu w'abakyala nnyo era nga mu njogera ye akugamba nti ye okusingira ddala emikwano akola miwala. Kino nno kyamuviirako okubanga ate agobwako ne ku ssomero oluvannyuma lw'okubuulinga mwana muwala omu bw'atyo mbu nga amuyise ekidomola ekyakapipa olw'ensonga mbu mwana muwala yali munene ng'ate mumpi nnyo ate nga ye Alan tamwagala. Alan aina omuzannyo mungi nnyo naye nga bw'omulaba agamba nti ye okukwana kizibu kye era nga bwe yeevaamu n'akugamba ekigambo mwana tu omanyira ddala nti ddala akusiimye ebya ddala ddala awatali wadde okulimba oba okwekkiriranya. Alan ng'atandise okuba ng'ate akwatagana ne mwana muwala amanyiddwa nga Brisha Cash bangi bavaayo bwe batematandika okugamba mbu yandimukonya oba oliawo ye amwagalamu bibye naye nga ffenna bwe tuzze tulengera nti amumanaginga ssaawa eno era ng'atandise okuba nga afulumya ennyimba ez'enjawulo twongere okuba nga tumusabira omulimu gwogwo ogwa manager abeere nga agutambuliza ddala bukwakku kubanga ye muntu gwasookeddeko ddala okuba ng'ate amanaginga. Nga bwe nakugambye nti Alan baakuzibwa single mother mama waabwe yali akola mu katale ekitintale era ng'ono yali atunda bintu bya bulijjo ebikozesebwa ewaka okugeza nga ennyaanya butungulu biringanya n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Agamba nti mama waabwe teyabalekulirako wadde eddakiika n'emu yatoba nabo okutuusa we bakuze ne bavaamu abantu era ng'agamba nti mama waabwe amwenyumirizaamu nnyo oluvannyuma lw'okubafuula abakyala ko wamu n'abaami abakozi ddala. Alan agamba nti mama waabwe yabayigirizanga okugenda mu katale bw'atyo n'abayigiriza emirimu gy'akatale ng'wali nga akyali muto kyamuwangamu obuzibu nga bw'omanyi abato naye kati bw'akula mwana tu yeebaza bwebaza ko wamu n'okusiima maama we nti kyeyakolanga gwali mulimu gw'amatendo ddala ogumufudde omwami omusajja ow'embala. Ng'azannyaho omuzannyo gwe ogwa Mama Brighton, Alan afeaturinzeeko abantu abanene ab'enjawulo omuli mwana muwala amanyiddwa nga Namukwaya Spice Diana ng'oyo nno amweyitira muwala we John Black gwe yeeyitira mutabani we Leila Kachapizo Sasabat Kaleera ko wamu n'abalala bangi nnyo nnyini ddala. Ebyo bye bimu ku ebyo ebitonotono byensobodde okuba nga ate nkuleeterayo ku mwana mulenzi oyo abadde amanyiddwa nga Alan Cruz gw'oyinza okuyita Mama Brighton. Mbadde Fifi nga bulijjo atakuumira mpeera yongera okuba nga ate abankuumira mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.